Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi himself Rich Boya Maxudi Junior. Twakitegeddeko nti mwana muwala gwe bayita Winnie Nwagi ssaawa zino yabeera nti awujja kasepiki ka mukulu MC Katse. Winnie Nwagi recently babadde ku TV NBS After 5 ne bakiringako mpolampola ne bagenda ku NBS Catch Up yayolesezza ekitone ky'amazina Magana. Then after there ne baba nti banyumya emyamu n'omukulu gwe bayita Edwin Katamba wa MC Katsa. Then after bano waliwo ensonga ze batuseko. Winnie Nwagi tujjukira nti abadde mu struggling relationship eya musajja we gwe yagoba omunyankole ku gatano ono chosen blood atasalawo ba anamutwala oba tamutwala. So recently MC Katz after the NBS Catch-Up show babadde awo nga banyumyako MC Katz natandika okuba nti agamba Winnie Nwagi obugambo obuwomu mpola mpola. Winnie Nwagi buno obugambo Katsi bwe yamugambye abamutengudde emmeme n'okuba nti omutima gwe gutandika okuba nti akyuka nga asuulawo chosen blood n'okulondako TV presenter ku gata best all time MC gwe bayita Edwin Katamba aka MC Katsa. MC Katsa ono yasazeewo n'asiba omutima n'agamba nti Winnie Nwagi nze kuva dda nkwagala era gwe omu ku bakyala ab'enda abakyasize okubeera ababalagavu mu Uganda. Ate bw'otuuka mu kirundi ky'okuyimba teryakusingako nze eddoboozi olimbalagala. I can replace you with fear. Motonyi, for example, I can sign you, I can push you, I can do everything for you to make sure that you stay on top of this music game. Bino ebigambo byayingidde Winnie Nwagi mu kutuna okuba nti akyamukirira mpolampola olw'okuba nti amanyi bulungi nti MC Katz bwekituuka kuba nti apushinga brand asobola okufiira ku sono lwekyo. Winnie Nwagi ne bayingira nnyo mu mboozi ey'akafubo ey'abajje ewa Posha producer ne bagenda mu motoka ne MC Katz ne baba nti banyumya mpolampola. So twabalabyeko olunaku lw'ekiraawo ekiro nga buwongera nga Winnie Nwagi MC Katz yasoose okuba nti yasimbula emmotoka nga giza ku saidi z'entinde eyo mpolampola. So twakiyite olwamaze okusiibula emmotoka mpolampola okusimbula emmotoka mpolampola ne mwana muwala gwe bayita Winnie Nwagi n'atandika okuba nti afollowinga Katz yonna gy'alaga. Nabo ekito naffe nga ffe tumanyi twakutte ba blood baffe ne tubagamba nti mufollowinge mulabe bano bakyali bwe bagenda okwetera. So after zabadde ssaawa ngaawo 7-8 awo twasanze Winnie Nwagi ne MC Katz around Hardware World awo entinda wamukulu Simon awo. Then nga bayimiridde bapakinga bwebobwama so ne bagivuga nga bagikiriza saidi z'ekiwatule wansi bayitayo wabiduuku MC Katz ne Winnie Nwagi. Nti Winnie Nwagi batuuseeyo kiteebereza okuba nti betuusisaako oba besanyusizaamu ku emboozi y'akafubo besanyusizaamuko sex wise ne baba nti bafunamuko banyumirwamuko mpolampola nga bw'obimanyi naawe. Naye ate tetumanyi oba kino kijja sanyusa mwana muwala gwe bayita Fye. Tujjukire nti Fye recently twakitegerako nti ali lubuto eva machi ate amawulire ge tulina ag'omunkubo galaga nti ono omukyala ali lubuto lwa musajja mulala. So olwekyo kyalibanga yensonga emu lwaki MC Katz yasaze okuba nti naye ayagala okuba nti atambula muno okuba nti afuna ekikyala kino. Winnie Nwagi omu ku bakyala abalungi abasajja bebeegomba naye ate mu bintu by'okuba nti mu bintu by'omukwano naye asuffering alinga abakyala abo ababeera ku streets nga banoonya abasajja okuba nti babaganza n'okuba nti banunulwa mu by'omukwano because like afuna jumping relationships buli musajja gwafuna yamugendako. We don't know the reason naye nga ate twakitegerako recently nti maidi wa Winnie Nwagi yamulabisa n'okuba nti enemize egy'okufuuwa enjaga n'okunywa omwenge n'atamiira n'ava kati talina mpisa. So n'olwekyo ebimu ku nsonga ebimulemesa abasajja. Simanyi oba MC Katz anaaba nga agumira embeera eno oba nga MC Katz naye yakolimirwa kufuna bakyala bokka banywanjaye. Tujjukire nti Fye ekimutawanya mu rehab njaye ate nga ne Winnie Nwagi enjaye naye aginywa. So tetumanyi oba Katz anaabigumiikiriza oba Katz luno ligulira yasalawo okukwata olw'obulamu. Nate nga ate tujjukire nti MC Katz naye yavaayo n'akabang'amula nti mulwadde. Simanyi oba Winnie naye yagenda nga yesibye bbiri oba banakozesa bupiira oba bakozesa bupiira oba Winnie Nwagi naye kyamukuba simanyi.
okimanyi naye ng'ate omulenzi yavayo n'atugamba so bino n'ebirala by'oba olinda mu episodes zaffe ziddako. Winnie Nwagi ssaawa zino twogerera bali mu kweditinga ne MC Cuts ebyaddala era nga bano ababiri beetambusako mpolampola. MC Cuts kyali wa Chosen Blood era bonna batambula babiri every night. So n'olwekyo bano be banaamanya Chosen Blood yanaamanya ne kyali bajja besotinga later naye ng'ate kyaliwe tukyamuganya ekwata mu vaazi. So bino n'ebirala bw'oba olinda mu episodes zaffe ziddako. Sigadde ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior. You can follow me on Twitter at Jimso16, then on TikTok Jimso16 and tukwatagana mpola mpola. Bye bye for now my brother.